Siraje webalwa muri baana ba ntalo awo waliwo entalo nnyingi awo nga ziriwa zibadde lwa Museveni wewasinzira anti embeera bw'ojja ng'oli wambazuulu abeebulemezi n'essingo tebanywa guteeka baafa nnyo ne mwasigala abatafudde baafa ennyo tebaafuna bababulirira kati temulina bajjajjammwe nnyo ne bakojjammwe abakadde ab'edda anti era kyova owuliranga nti emyaka 40 era tukyabanja ate bwafuuka bubbi kati kakati omusajja nga bwe twayogera juzi okuwandiisa kwawedde nga tunagenda mu nsonga zaffe abantu bagamba nti abantu tebavudde bwadde butono. Mukulu Siraje abantu bakatonda abatulaba mbeebaza olunaku olwaleero nga nkomezeddwawo ku mayengo ga bukedde okubaganyamu enteekateeka obuweereza bw'ebitundu amasoso g'ebyalo emiruka gyako ne bamaama baffe bannyinaffe abakyala okuteekebwateekebwa enkiiko ezo nga bwe twazinnyonnyola ku sabbiiti ewedde. Ekigambo ennaku 5 tezaabadde ntono. Abantu baffe bwe twajjawo embeera y'okuba tukyalina bitawuluzi na community centers buli mwezi okuteekateeka abantu b'ebitundu na kyakubiri abantu okubateekateeka mu ssemateeka wa Uganda tulina kye tuyita national objectives ziraga obuvunaanyizibwa bwa Siraje nga munnansi. Ebitawuluzi ani yabijja? Siraje gyebiri sebo ndi ssentebe nati nzija mwe ssentebe ndoza mu mwabijja kati Minister ya local government omukulu Barugahara mwali olwaleero nenamere Minister omukitiibwa engeri bazze mu kiseera kyekino nga n'akalulu kagenda okubeera wako ebyalo n'emiruka enteekateeka y'amagombolola n'enteekateeka ya town councils ne divisions eza municipalities oba eza cities enkola ennungamu ku lw'Amatiya Kasayija abaddewo ow'ebyensimbi n'eya Musikidde abadde junior minister we enteekateeka ezimbira emiruka olwaleero giri 1,717 nga gyava ku miruka 5,237 kaakati ebitundu ebyeyongedde eby'emiruka ne bifuuka ebitundu 62 ku buli 100 kati emiruka egyo gyonna emipya ejjajja okuva mu 2006 okweyongera okufuvaayo bw'ogenda Minister ya local government ssentebe wa buli kyalo oba owa buli muruka alina okumanyisibwa ensalo ze zikomawa. Kati bw'omala okumanya ensalo enteekateeka eya buli mwaka tulina population projections okuzaalibwa kw'abantu tukulira ebitundu 3.5 buli mwaka abaali 1,000 mu mwaka gwa 2025 kiba tutuuse abantu okubeera 1,003 kati ogenda okumalako emyaka 5 n'okumalako emyaka 10 ng'omuluka guzimbulukuse nga bwe tuvaayo enkola ya gavumenti ez'ebitundu okuva 1958 Uganda eno nga teyongerwangako wadde aninki disitulikiti zaali 16,558 ne zijjanga zirinnya mu 79 ezaali zimaze okuwera 38 ne zisalibwa ne ziddayo 22 ate 79 omwezi gw'omunaana noga nti watoke tuleke kuwalanya abasajja bali abaali abalugwala abakakwa n'abanobbi ne waliwo ekyali kyetaagisa wadde Idi Amin yaliwo naye waliwo ensonga entuufu ne zitandika okwambuka okuddayo okuva kwa 22 ate okutuuka kwa 33 okuva olwo census ne tubeera naye 1908 ne tufuuka obukadde 12,635 n'abagwamu kaakati ate NRM bwejja omwaka gwa 89 ezaali 33 ne zifuuka 36 nga twongeddwako disitulikiti y'Ekibaale disitulikiti ey'Ekiboga awamu n'Ekisolo ezigenda mwezi
mu mukaaga kati 30 nezijja 48 56 zizo 22 twakoma ziri 132 kati ziri 146 kati enteekateeka luli ebitawuzi byali byani byali byabannakitundu nzinjukiranga byali bya sente z'omwi w'omusolo ez'omutwe nga ze zirobolwako sente ezikomawo ku kyalo ne zibeera ku muluka ng'omusolo ogwo abatuuze wadde amaze okuwa ogw'omutwe naye nga be balina okugenda okutema empagi okutema emmuli n'okusamba obudongo bakole ekitawuluzi kaakati olw'eggombola chief abaliwo ne basaza chiefs ne baleeta enteekateeka essente zivudde mu gavumenti eya wakati ez'ennyongereza kati ku lwa district level ne balyoka bagatta amabaati ne galuma n'emmeeza n'ebaamu awamu n'entebe kututuula n'okubeera ng'enso n'ejjambiya n'enkumbi ezinaalongoosanga olujja lwaki lw'ekitawuluzi kyabeeranga ku kakati olwaleero ekitawuluzi kyabanga kyamuluka ku ttaka ly'omuluka era ng'ebiseera ebisinga ebitawuluzi ebyo byali bizimbiddwa ku ttaka public land eri muluka mbadde nzija kyabeeranga community center eyo jjajja wa siraji eyali mu trading center ekola eggombolola eyo ettaka lye nga bo be baafuna abamayiro jjajja wa siraje n'awaayo eka bazimao community center n'eryoka eziri zezimu mu bitundu so nga ate ne Buganda government ekanamu omwenda agakola buli gombolola bwe yabangawo ekibangirizibwa eki era community center n'ezimbibwa ku gombolola ng'emyuka egikola eggombola ya Musaalesi Sabusiro egyo etawuni ekiyitibwa community center yali mu bw'omusu ekitende nga kwaye bawaayo naye mugenda okuwayo oluvannyuma nti balaba nti ate balaba abali mu bukulembeze ne bezza akati nga tuzze ku nsonga ino tulambuludde bulungi lwaki ebitawuluzi tebiriiwo emu byali nga abantu be bawangayo ettaka naye nga ete community center n'ebitawuluzi ebyabanga national issues ezivudde mu palamenti ya Uganda okujja ku disitulikiti n'essaza kaakati ebirowoozo byonna ebiwandiike ku byobulamu ebyenjigiriza bino tugambeko embeera bino ebyensolo ez'omu nsiko ebyobulambuzi byonna ezo zenkuŋŋaana ezabeeranga buli mwezi community center ngebayo olunaku na buli kitawuluzi buli mwezi nga wabeerayo olunaku ebyalo ebikola omuluka n'abatuuze baamu okubaganya ebirowoozo ensiri ezitaamye ensolo ez'omu nsiko eziwaguza okuva mu bitundu gye zibeera okujja okulumba abantu endwadde ez'omutawaana zonna ebyo abaana abatasoma abazanya kandi nga mwina muyogererako kakati ebyo nga yenteekateeka nga bagamba ssebo siraaje bazzukulu beewuwo ogundi ne gundi bafuuse ekizibu bajja wano beetonde era abaana abo bagendanga okugira nti ssebo ku lunaku lwokusatu bazzukulu abo jangu nabo wano ng'omaze okutegeera ensonga lwaki bazzukulu bo baleetebwa ku kitawuluzi gwe jjajjabwe kennyini nga gwo bakulembera era mu nteekateeka eyo community center n'ebitawuluzi ku mulembe gwa Idi Amin ffe base abatongole ab'ebyalo n'ab'emeruka n'ab'amagombolola n'ab'amasaza bagenda ku kutendekebwa kw'okinnamagye emyezi 6 ttiimu ey'Ebulемezi n'egenda ebbombo ne Nakasongola ebiri kati ey'essingo ne batwala emubende bonna ogenda okakana balakisi zonna zino zoolaba we ziri abantu ne bagenda ku mafunzo era Uganda gavumenti ekiseera ekyo bwe bamala okuvayo abaami abatongole etteeka ne lijja nti siraaje ne muzzukulu we omulenzi w'emyaka 12 okudda waggulu baali nabo oba batabani ba siraaje abaana baabwe abalenzi bali nabo ettaka erya public land lyafuuka ery'ennimiro communal farms ne tubeera netteeka nti siraaje ekibanja kyayina muzzukulu we mukuba byasi amuwaako 25
mukuba byasi n'asimba omusiri gw'emmwanyi ng'ogwa jjajjaawe ogwe eka 20 bwe gufaanana okuteekateeka mukuba byasi kisenga alisikira jjajjaawe amanye obuvunaanyizibwa ekibanja kya jjajjaawe si kutunda gulamu booda bavunaanyizibwa bamukulembeze wa kitundu wavudde ensonga olwo natandika era nga muzzukulu wa Siraaje mukuba byasi ekibanja kyabwe wekikoma eryo ekkubo erya bulungi bwansi Siraaje ne muzzukulu we be balirima buli mwezi bwe bakusiŋŋaanira gwe Siraaje ne muzzukulu we mukuba byasi ekkubo temulima akagwogwanga kaluma mulima yemmwanyi ekkubo temulirima kugombolola jjajjaawo Siraaje omuleka ayingidde munda sabbiiti 2 kakati olukomawo jjajjanga ga mwana muzzukulu muganda wange wabirabye nagenze lwa bunafu bwo toddangamu kuba munafu kati jjajjaawo Siraaje Mungu bw'amujjulula okimanya nti ekyo ekituli kye ekkubo eyo mpangi yammwe mulina okulirima era amakungula ne gagenda twakungula pamba neyeyongera emmwanyi nezeeyongera kasoli neyeyongera ebijanjalo ne byeyongera muwogo neyeyongera kakati bano bamaama baana abawala bo nga basigala kuteekateeka nsuku n'ebirala bamuyigiza okuteekateeka olusuku emmere ereme okubula ewaka era tetwabeeranga na njala eyo nakusabiriza mmere ebisigadde kakati sebe yenteekateeka kakati omuntu awo otubuulidde mukuba byasi kitegeeza omukulembeze ono teri yamuggyako na buvunaanyizibwa bwe mannya ge gakyuka ne gajjawo LC abantu abo betugenda okulonda LC ze zajja ati nzijja era kyekibiringa ebyagira bye bimu kubanga nabyo ebitabo bibino obuvunaanyizibwa bwabwe wadde biri byabeera bwe bityo byaliko era obuvunaanyizibwa akati bwe bakasuka bano ne babateeka ne mu biwandiiko obutongole kuba biri tebyali mu biwandiiko bakolanga balagidde omutongole alagidde nebino biriko n'obuvunaanyizibwa abantu bamanyi obwa chairman w'LC bagenda okukola abumanyi basentebe b'ebyalo n'abeemiruka ku buli 100 abantu 95 obuvunaanyizibwa bwe balina okukola tetubumanyi besimbyewo bwesimbi kola ki kubanga kuyingira mu structure za NRM kola ki bwe bityo ekyo bali kukyogera senga olwaleero Siraaje ku lwabatuwuliriza ogenda ku kyalo eno esemateeka w'ekibiina ky'NRM ne wabeera ssentebe wagombolola ng'ajja ku kadi y'NRM ssemateeka w'ekibiina kye katikisimu y'ekibiina kye n'ogimubuuza omuwa olubimbi era bwe tubeera mu nsi eno nti Siraaje muyisiraamu omukristo ajjudde mukuba byasi waali naye bonna olulimi lwe lumu ne Siraaje naye kwe babeera ku kyalo kibagatta ekyalo kibeerako abayisiraamu abanyakatoliki kubeerako ekiyitibwa olwaliro abadiventi abalina enzikiriza ey'obunnansi ezennono naye kigamba nti Siraaje nga gwe kyamaani w'ekyalo owa ruling party NRM ne waliyo 30 aba UPC era nayobeera ssemateeka wa UPC ono katikisimu ya UPC oteeka okuba ng'ogimanyi kuba kati gw'oli muweereza ow'abantu bonna ab'enzikiriza ez'eddiini ez'enjawulo ate n'endowooza z'ebyobufuzi ezaki kati gw'obeera mugatta bantu teneya UPC ogiyina era ekyo mu nteekateeka eri bajjajjaffe gye baalimu ekyaleeta kyankwanzi ffe kyebudde gamba omugga mayanja ffe gwe gutugatta ku lw'entumbwe n'ebbeere ate era eri ne gutugatta wakati w'amayanja ne kafu banyolo si banyolo awo kafu gatta bunyolo eyo bunyolo ne Buganda enjawulo 0 obujjajja bw'omuganda n'omunyolo bonna kimu kakati ebintu ebyo biba bikuyamba nti obuwangwa bwaffe obw'abantu ye mukulembeze oteekwa okumanya kalukya ya Siraaje omuganda nga Muisiraamu
mukuba byasi maleeto ng'ayina olulimi olw'olumugase ne siraaji n'ennono ya mukuba byasi obw'okubanga mu kyotala obatambuza otya ku kyalo babeereko amicably nga tewali akosa mbojjanyi yonna era olw'ekitongole ekiramuzi ne kireeta mukuba byasi ne siraaje nti okusinziira mu nnyingo 17 eya ssemateeka wa Uganda egamba duties of a citizen, obuvunaanyizibwa bwa munnansi buli ki. Ekyo tetukimanyi. Bwe tudda tuva mu lukumulamu tujje tumanyi LC ze tugenda okulonda bamanyi kibalonderwa, then gwomanyi obuvunaanyizibwa bwo nga munnansi. Bwe tudda ajja kuwa dakiika 2 atubuli obuvunaanyizibwa bwo munnansi. Abantu abamu tamanyi na buvunaanyizibwa bwe nga munnansi, tamanyi. Abeera nakati ffe tulina gavumenti etuyambe batuwe emmere. Buvunaanyizibwa bwani alina okuwa emmere. Gavumenti tuyambe nga bwe tugenda olunaku olwenkyanyiza okwerabira omuluka gwange gugenda kukyaza omukulembeze w'eggwanga. Omuluka gwo ogwa Namulanda ajja wammwe oba alina kyajjiridde n'alina anaawo ajjiri ate agenda kuyakimulukwa yamanyi nti ajja namuluka gwo sebo agumanyi bulungi nnyo. Muliyo estate development omuluka gwange guli namba emu mu Uganda ku miruka omutwalo gumu 717 z'abaani ennyumba zo ez'abasiraaji zaffe z'abasiraaji banyinizo nga ero si tojja kumbulya katubulemu katono tudde aba obuvunaanyizibwa munnansi bwe buki. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Tosoma ku Bukedde TV. Owulira takula nga grade erimu leero tosoma ku Bukedde TV. owulira takula nga grade erimu oluguudo nkukoze eki katuvudde ku byokunoomekerayo omwalo kubazalamu omwana muwala wa muyanja lwaki tofuna engeri gy'omwamu obuyambi ekyo kyekikunza okusiza ngo ntaagula nze nonyenyanyeenya naakugamba emirundi emeka nti muwala wa musunda mata simuzaalangamu ku mwana naye kino nkukakasa maama w'omwana yalayidde n'agamba nti omusango agenda gwongerayo mu kkooti oganya okulabirira omwana we ekyo mwannyoko kyebadde azze okumubaaba agenda zongerayo lindako. Tosoma ku Bukedde TV. Tosoma ku Bukedde TV. Okwewaayo n'obuteeganya y'ensonga kwe tutambuliza program. Atwala obuvunaanyizibwa okuweerera abaana bannanga anywa bunyimwenge bamuyitaani ye John Kamyampawulo kubisa nduulu mwana wange lwakuba ndi munnaku mwana wange. Omukazi oba tawulira omuntu waaba takugemye kusima omuleka wageme namba wagiwa omuntu yakukubira ate wayogerera ku ebigambo bingi omuwayi aki anti munatudiba wanga tulowooza nti munaavaamu nani oyo nani ono omuwala ow'omuwoteri gwe nakuwayirako yamala yeikiriza ati ekikoya abantu oli buli w'omutuntuza n'omumalako emirembe kyekimunage kimuleetera obuzibu naye bwoba ofunye omuntu ategeerekeka lwaki ate oba ogira ati omufunye ate omutwala banaawe yange mukwano wano ge maka ate naawe ogenda Tosoma ku Bukedde TV. Tosoma ku Bukedde TV. Okwewaayo n'obuteeganya y'ensonga kwe tutambuliza program osobola.
Tukuleetera abantu abaliko obulemu abandibadde beekubagiza kyokka ate nga si bwe guli. Bano banyumya bye bayiseemu n'ebigendererwa mu bulamu bwabwe n'okuzzaamu abalala essuubi. Buli lwa mukaaga essaawa 1:40 ez'akawungeezi. Tosoma ku Bukedde TV. Akatuuso ka wiikendi kaakano. Bukedde ekuleetedde olupapula lw'amawulire. Bukedde ku wiikendi omuli amawulire ageesigika n'obunyomero okucamula njolo okuli serebuwo akeezimbira eddagala lyaffe eby'eddiini olulimi ebyobuwangwa sanyuka ne wiikendi n'ebirala bingi onyumira bya bufuzi by'amasanyo bya bulamu oba by'amizannyo. Weefunire olupapula lwa Bukedde ku wiikendi ku nnusu 10 zokka buli wiikendi okutandika olw'omukaaga nga 2 January 2024. Bukedde ku wiikendi akatuuso ka wiikendi. Keranga naffe wano ku kyenkya omwangu yatta enswa. Ffe tufuddeyo owasuza otya? Tukuwa amawulire ag'enjawulo agafa ebweru w'eggwanga ne wano mu ggwanga lyattu mwennyini. Ne baselebu bo ab'enjawulo wabweru w'eggwanga. Ne mu bitundu eyo gye mubeera tutuukayo ne tumanya agafa eyo. Tebakufera wetuli ne Crime Watch okukulabula. Tukuwa mukisa okuteesa ku nsonga ez'enjawulo namwe abamazaalibwa tetubeerabidde. Ebyobusuubuzi n'omugenyi w'ennaku ku nsonga ez'enjawulo. Tukuwa ebyemizannyo mbujjuvu ate mbutuufu okuva ku Mande paka Lwakutano. Olw'enkyenkya n'enkiwumbawumba nze Josephat Seguya n'amawulire g'abaserebu agakusanyusa ne gakuwummuza n'agakunyiiza tegabulamu. Tandika naffe olunaku ng'oli mumanyi okuva Mande paka Friday ssaawa 12 paka 3 ez'okumakya. Bukedde TV 1. Ekyenkya tekisosola ggwanga ddiini wadde kikula kyamu. Tosoma ku Bukedde TV. Owulira ntakula nga grade erimu oluguudo nkukoze eki katuvudde ku byokunywa naye omwalumuka kubazalamu omwana muwala wa muyanja lwaki tofuna engeri gy'omwamu obuyambi. ekyo kyekikunzukusiza ng'ontaagulataagula nze nno nyenyanyeenya. Nakugamba emirundi emeka nti muwala wa Musunda Mata simuzaalangamu ku mwana. Naye kino nkukakasa maama w'omwana yalayidde n'agamba nti omusango agenda gwongerayo mu kkooti. Oganya okulabirira omwana we ekyo mwannyoko kyebadde azze okumugamba. Agenda zongerayo lindako. Tosoma ku Bukedde TV. Tosoma ku Bukedde TV. Okwewaayo n'obuteeganya y'ensonga kwe tutambula. Ate tuli ku buvunaanyizibwa bwa LC gwe tugenda okulonda naawe gwe omuntu n'ebirala nga biyingiramu mpolampola byonna bikwatako butereevu buli bw'otamanya embeera y'obutamanya ekuleetera obuzibu. Kati waliwo ebitabo bino omuntu Citizen Handbook omuntu okumanya eyo katikisimu ya buli maka eya buli mutuuze. Olwopa ddi okola ti omwana we alina kukola atya mukazi we alina okubeera naye otya. Kino kitabo kyekigamba olwopa ddi ku poliisi wa poliisi ajja ddi okukwata ajja mu nyumba yo akonkona takonkona ayinapoliisi tamala gajja buzigafula alina kumala okulipootinga wa ssentebe w'ekyalo ne bajja bakutegeeza ensonga lwakatabo omuntu akajjawa gavumenti erina kamuwera bwereere oba sebo akatabo kano kubanga mpedde maama. Ekitabo kino kyakubibwa ku lw'essente za gavumenti omuwi w'omusolo era buli community development officer alina okuba nako akola ku nsonga ekikula ky'abantu buli gombolola buli town council emiruka egirimu buli ssentebe w'omuluka n'aba nga alina kopi ye. Kaakati n'oluvannyuma ssentebe w'omuluka n'atuuza enkiiko olukanso y'omuluka bassentebe n'alyoka ababuuza amaka g'abasiraaje mu kitundu kye bali bameka. Kati enkiiko zaatuuza kopies ne zisobola okuba nga zino ziri
mu maka ku byalo ninga ziri mu luzungu. Olulimi Oluganda bazikyusa obwetaavu obumala okubeerawo kye tuyita Constitutional Review Commission. Eyo Law Reform Commission ekyusa erina ne ssemateeka eziri mu Lusaamya Lugwe, eziri mu Lunyala, eziri mu Luluwo, eziri mu Lulugwala, Olulendo, Olukebo, mu Lunyolo, Oluteeso, Olukumamu, Oludde, Olulango, Olusebeyi. Abantu abamu n'ennimi ezimu tebamanyi nazeesomera nga zaabwe nga teziriyo mu kusoma. Kakati kasooke tudde wali obuvunaanyizibwa erosi nga tunagyo twakuvunaanyizibwabwe obw'omunnansi. Obuvunaanyizibwa bw'omunnansi munnansi Siraajo olwali ekiseera kye tulimu oteekwa kwagala butaagaane okugenda okwewandiisa ku lw'okulonda okwa buli ddaala lyonna mu Uganda lino. Obuvunaanyizibwabwo era singa olema okukola obuvunaanyizibwa bwo buyinza bwa gavumenti okujja okukukwata ogenda okuvunaana nga wafuna national ID ku bwereere n'ogamba ozaalibwa mu Uganda era oli mutuuze, kubanga obuweereza obwo bw'omala okulonda obukulembeze bwe mugenda okuvaako obuweereza ebyenjigiriza, ebyobulamu, embeera z'abantu, ekigambo eky'ebyettaka, ekyokuzimba kye tuyita physical planning, kuba kati Uganda yonna tekyali bubeezi kyalo. Uganda yonna buli kyalo kiri planned. Kakati gwe nga Munnayuganda Siraaja ali ku Bukedde ne Mukuba byasi gw'oyise eyo enteekateeka yekuleetera, era buli muluka buli kyalo nekiba nga kirina ekitabo kino namutayiika, Ministry of Lands, Housing and Urban Development, National Physical Development Plan. Era enteeka namutayiika ya buli myaka 5 kyetulina National Development Plan eyo etambula na kino, ate na buli district netambula na kino, na buli ministry era netambula na kino. Era National Development Plan fokati gye tuyina ebyo byonna ebikolebwa buli mwaka gwa byansimbi okuva ku kyalo ku muluka ku town council ogende ku district byonna bitambula na kirwa nikyo kiryomu. Tuze ku buvunaanyizibwa gwe nga munnansi ekyo kikukwatako. Ekyokusatu nebanga gwe munnansi Siraaje olina okumanya muzzukulu omuliraanwa Mukuba byasi akola mulimu ki ogumubeezaawo n'amaka ge. Toyinza kuŋŋaata tomanyi n'amannya ge kiba era toteeka kubeera olina ggula n'azimba ekikomera n'ayingiranga emmotoka ku makya 11 n'afuluma 12 n'agenda ziba ziwera 3 ez'ekiro n'ayingira ku Juma tolimulabako, Mawuledi toyimulabyeko, naye nga temmotoka afuluma alina entalabuusi obanga alina sapule naye nga ku kyaki kitundu tebamumanyi. Ekigambo emmisa ey'okumakya esooka, ey'okubiri, yakusatu tolimulaba. Olunaku lw'omuwolereza w'ekereziya mu kitundu tolimulaba. Misa ey'akabondo talina waalabikira. Buvunaanyizibwa abo nti ssebo gwe oli wanzikiriza ki bannange ssebo bino yetteeka. Era kati mwokira kiri National Development Plan gwe nga munnansi gy'oteeka okumanya. Olyanza okubuuza mbuuzanga ndi nti nze ndi Munnayuganda alina National ID. Nze mulamu naliko Tanzania emyaka 2 Kagera region. District ye Ngara, Biharamulo, Mureba, Karagwe, Bukoba Abani, Namungo bannamungo nayita onenzikirira awo. Chato, Minga sibana. Ene yabe omugezi Nyerere ne Dr. Magufuli Pombe. Sabwe Bukoba olingo be Karagwe woyingira bwe kuduka bagenda okwetoola okuva wano ogenda okutuuka ku Jinja Road wali ku Sheeru nga waliwo abakuyimiza nti jama gitemuwe kakati wennyonnyoreko gwani oli ku kyalo kino obwe buvunaanyizibwa bw'omuki bw'omunnansi wangi kakati ebyo omala okujja obuvunaanyizibwa bwa munnansi obuuza nti owange ssebe ennaku zino kyamaanyi okumenya amayumba nga kuyitiridde ssebe twakamala emyezi 2 tiwali olukiiko lwa kyalo
sebo gwosuubira ddi otuuza olukiiko lw'ekyalo munansi abuuze chairman w'ekyalo ow'ekyalo alondeddwa buvunanyizibwa basiraaje kugamba muno nanyonya kalulu kange buvunanyizibwa bwa munansi okubuuza chairman ng'enkiiko tezituula ennaku nyingi nomugati sebo lwaki tetutuula kakati okiraba luli national development plan eyokusatu yaggwako naye mu kuggwako twalina enteekateeka eyayina munansi siraaje n'omukulembeze w'ekyalo volume eno ennene ya national development plan 3 yayina emiko 39 naye ne bagifunza mu nnimi ez'enjawulo kyobadde ogamba nti ate eriyo ne bagamba akakiiko kokwebembera embalira y'eihanga embalira yakashatu ey'okutungula ihanga national development plan 2020, 2021, 2024, 2025 enjenderwaho y'abatuuze gwenga munansi eno kopi eri mu lulimi lw'oku kyalo kyammwe enteekateeka ye gavumenti n'ebyo sente z'omusolo nti triliyoni 47 bye zigenda okukola nga biri mu national development plan ssentebe w'ekyalo n'ow'omuluka n'omutuuze siraaje ebyo biteekwa okuba nga biri ku ngalo zammwe kakati olaba nti bwe tutafusudde obuvunanyizibwa ffe ng'abantu ab'oku kyalo ne chairman tulonda omunafu bali we bava n'okulya essente zaffe ezandizimbye oluguudo ezandizimbye eki oli n'azirya kuba temusobola na kubinywera temubitegeera kakati olaba national development plan luli yalina chapters essuula 22 ng'ezo siraaje ye handbuuku ye gy'alina okubeerayo olukiiko lugenda okutuula ne bagamba ebyobuhangwa empinduka y'ensi amataka n'abakusika kw'emizi okutungula emirimu ey'abantu buntu ebiri kwesesebwa okukola ebindi okutungula obuheereza bw'ebyentambula amakubo bwe gabanga mabi n'emmotoka ziganyegenya enkyo ogenda okakana ebukako omupiira ogenda okakana nga mugudde mu mugga kati gwe omutuuze ne ssentebe wo obwo buvunanyizibwa ona wengambidde nti n'omuntu okulwala ku kyalo mulirwanawo n'alwala mutafa nayo gwe neibawe ng'oli awo nabo era nakyakubiri olaba omuntu bwamulabanga nga wamusitukwa ogenda okuba ng'akoze ng'aseebengere mu lugo omubiri gugenda gwawo bwange omuntu ayinza okuba ng'alina ebizibu ebiri mu maka ng'ekizibu ky'amaka abaana ne maama waabwe musajja mukulu siraaje bamuwamba dda siraaje yeegumya stresi eyongere mumalawo gwe oli awo buneibawo tofa nayo kunoonyereza ki ekigenda mu maaso kakati obufunayo ekyo ekigambo omuliraano olulimi olugaluga nti omuliraano gwokya ki gwokya bbiri naye nga mubuwandiise teeka kiragiro kakati tugenze ku LC bintu bingi nnyo wetagana kusiiba wano naye tojja kusiibawo kakati oba byonna bwoba obyogedde nze chairman w'LC mu kuzuula ongambye abitundu 95 ku buli 100 bonna ababubaddeko tebamanyi okumanya ebyensonga tebabisoma bo bafa kubasimbawo bwesimbi lwa nsonga ebeeremu olusi gyayagala atumanyi yajja okusobola okubeera nga n'okukungata yagamba n'okubikola emu yajjoga njabbalimira enguudo njabbala obingira ndeeta abantu abayolera kasasiro esabbiiti ewedde buwandeeta nenjabulamu kubanga omulundi ogwo neetonda eri abalabi n'abawuliriza naye nga ekiri mu ddiiro enteekateeka eyo minisita Magezi Rafaeli yali tanaakuvaako nze nawandiika kubanga buvunaanyizibwa bwange mu Local Government Act etteeka limpa obuyinza gwe Siraaje Naggagga ku kyalo Ennamulanda wagula ettaka jjajjaawo lyeyakulekera azaali eka emu naye olwokuba muzzukulu we wali mutetenkanya n'okola essente n'oyongerako ng'ensi tennaba kugaziwa n'oyongerako eka 4
kati ebyo byonna obulunzi bw'okola ku ttaka eryo lyeweeyayongerakeyo ne ku lya jjajjaawo nze buvunaanyizibwa bwa ssentebe w'ekyalo ne ssentebe w'omuluka okujja okumanya. Nze mbeera monitor n'olukiiko lwange to monitor the delivery of services within its area of jurisdiction to assist in the maintenance of law, order and security. Nze ssentebe wa security committee ey'omuluka nga nonaba kudduka misinde okugenda ku poliisi asookerwako ssentebe wa security ow'ekyalo n'ow'omuluka. Kati tugenda okumaliriza ttiimu y'abagiso ne baddiso bapiso bawamba obuyinza bw'abassentebe b'ebyalo ab'emiruka olw'okubanga bassentebe b'ebyalo n'emiruka kye bateekwa okukola tebakikola ki tebakimanyi. Kati ogenda okakana buli kimu kyonna nga bakikoze eki. Kumbe amaliriza giso oba RDC nga yeetabye ne famire abaana abazzukulu okujja okujojjobya kitaabwe omuto eyafuna leeta za administrator olw'okubanga ekyalo kino ssentebe katikisi mwene tulambika amateeka bwe gatambe waki tagirina. Osi police wakina DPC wakina diso abatalina bwasooka kuyingirira nkayana za famire ngero situ tanaba kumanyisibwa kubanga kye tuyita local council court act etteeka eriddukanya kooti z'ebyalo n'emiruka nga bali supervised by the chief magistrate. Egyo gy'emirimu. Kyembuuza kati olyaza okunkwata nga mali okuleeta obw'omuluka anti abakwata kuki anti fe bannayuganda bwetutu naye batolina kyewazizza tokimanyi nti bannayuganda noba tolinaza musango nkutemya olubale ogwo ssentebe wero si tolinawo ogutandikako wadde ow'ekyalo awo poliisi ejja buki era nekutegeezako nti ku kyalo kyo tunona omuntu bw'ati tekutegeeza oba bamala okutuuka mu lujjalo nga bakukubira kyamaani oli wa jangu tuli mu maka g'omutuuze ogundi akoze embeera y'obutemu eri muliraanwawe. Nomanyi kati omuntu ajja nga alina gwabanja yamuli emitwalo gy'abiri ndeso aleta kanyama n'omupoliisi ne bakuwalawala wero si 1 nero si 2 waliwo kye tuyita small claims court kulwa magistrate era basooka kukolagana n'obukulembeze bw'ebyalo n'omuluka okusinziira mu tteeka liri local council court act likuwa buvunaanyizibwa n'amabanja. Kambe omuntu gwe wa bulijjo ky'otamanyi buvunaanyizibwa bwo omusango sente ezitasukka miliyoni gutwale wa chairman w'ekyalo agumala era ebbaluwa ye bw'awandiika ng'asaze omusango ng'alonze n'amateeka agagoberedde ebbaluwa yagitwala ne mu kooti egikkiriza egiwuliriza era omusango gwo oba ogwaba kwerosi temubeera mu looya muba ba bulijjo era looya wabagwaga nti ina looya ajja n'atulawo naye butuuzi nga muntu naye si buvunaanyizibwa bwe kujja kuwa nsonga za era chairman olusaakuso kati chairman yamanyi nti ogwo omusango yagisala kakati olwaleero tibachairman baffe babimanyi era naye aga poliisi ekutwala n'omusasula kakati executive y'omuluka nga sabbiiti ewedde bwe twayoga y'ekyalo eno eyambako okuwa abantu amaanyi ne baba ababika nga beenyigira mu nteekateeka eyo eya bulungi bwansi ne purojekiti ezigamba nti bana PDM yajja mu kyalo n'omuluka naye ettaka lyaffe wano ekigambo ekibala ky'emmwanya robusta ne kokuku eka z'olina 5 siraaje olwaleero amakungula ga kasooli tegali viable obwo nno bwe buvunaanyizibwa bwa ssentebe w'ekyalo n'olukiiko lw'omuluka era bakuyambako amagezi ge baakuwa wagagoberera olime okukola loosi ate ng'ensolo zino enkambwe ziva eri eka 5 ezizo zaafuuka ekizibu ku kyalo
abaana abanyakula obusawo abawamba abakyala abatemula abantu ettaka eryo mwe bakola ki mubabbira lwaki okuumira ensiko ku kyalo ku kyalo kati olyogerwa ndi musajja nga najja nalwo ttaka liryo kakati ettaka liba lya siraaje uliza kisentebe bikuba byasi oyinza okusanga nga siraaje alina n'ento wano naga sentebe ogeza n'olirinnyako bwa sentebe okumumbuulira nze ninakka n'omu mu mulukwe wange yaleeta essaggaliko buli musirikale wa poliisi munnamagye owa prisons oba wa mukesi kitongole kya iso oba eso oba ebitongole byonna ebirala enteekateeka y'ekitundu kasita ava mu baraks najja mu kyalo mu luka gwe wange amateeka agaba civilian authority nze mukama weera nze mufuga anti olwo olugezigezi lwo gwe olwogera eyo ng'omwana agaa ti iwe nze ninayo munnamagye kano bakutte ejjeeke mu mpale nkuwa ekyokulabirako oza nze ndi wa muluka omugenzi ati kati gwolina kyakulwanyisa ki omugenzi jeno tumwine awayitibwa ekabula muliro awali parishi yaffe y'ekereziya Saint Padre Pio tuyina ekkubo erigenda kugombola sisa mu Busiro ekkubo lyali gazetted by Buganda government 1997 ne bwe yafuna ettaka mu 1988 sibe ebiseera byatuuka okubanga yagala okudevelopinga najja n'asima omusingi mu kkubo n'asima omusingi anti 27 wewe tokimanyi anti uli asabi 43 teyali 27 yali mwana mu abasatu naye nga mu 27 balina emmundu yaliko era bagenda okujja muluka nze nawandiika ebbaluwa emusamoni nga nenjitwala mu president's office watulaje wagitwala anti uliza mu office ye nga ye minister wa security ne musamoni nga bwagenda okutuuka mu office n'akuba essimu n'agamba ssebo gwe minisita gundi bwati nti yenze gwe kyamaani w'omuluka ye gwaleese ebbaluwa ensamoni nga nti essebo byonna ebigambo ng'agambisa n'amaanyi era nga nange mugambisa maanyi era ne mugamba era alinga akubuuza tomanyi gwewandiikira kyebigambo byali agamba era bwe yatuuka yagamba kyamaani ng'oyogeza maanyi nemugamba ate afando nerabidde ate ani yali ageza amaanyi ye oba ggwe nze ngamba nawe nga nange njogesa nze pulezidenti w'omuluka guno kati mba nina okugambisa eddoboozi eriyinza okuba nga likutegeeza ekituufu nemugamba ssebo wadde obugagga bubwo obadde mu palamenti ekiseera kyali akamalayo emyaka 35 nemugamba naye nze sifunanga mukisa gwa palamenti kubanga nyingirayo naye ekiri mu ddiiro ettaka liryo naye amateeka ge mwakola ate nze gampa obuyinza ekkubo wosima ekiteeka building control act tusebe tojja kulizimbawo era kyakubiri ekikomera omusingi gwosima mpa pamiti eyakuweereddwa eyali bwana mukulu ali busunju tebiri kati olusekerera busekerera nkusekerera ababa ne pamiti yagireeta sebo twamaliriza teyaleeta pamiti atuliza namusimaliriza naye nga mugambe sebo nga nakuva wano ekiyitibwa town clerk alina okumanyisibwa kyakubiri town engineer alina okuba nga alinde no ekiyitibwa physical plan wa town council eno ateekwa okumanyibwa kakati kyakubiri njagala okulaba ku kopi y'ekyapa kyo era fotokopi y'ekyapa yakireeta naye nga biri nemugambe na access road ya community n'oba oyagala otya tojja kusimbawo era nemugamba kati genda osabe district staff surveyor wa Kiso tasobole okujja okulaba surveyor wa akulaga ettaka lye werikoma nekiyitibwa access road eteeka kubeera etya ne road reserve yayo sebo yakkiriza era ebinya byali basimye ebya ekikomera kati bukuba kikulaga nti bakyamaani betulonda ebyo ayinza okuba byonna amateeka ago nga tagamanyi anti okubanga butateekebwa ebirina okubeerawo ebirina okumanya omulondo kakati yakuwa n'amagezi omanyi kakati bino twandibikutempola nawe oli musajja waffe naffe fena tuli ba movement bino bikole ddi mulaba babikoze bukozi era naliko eyo gyoyogera ku ruling party
bwengenda okubaga njagala mbeera omwogezi wa district wa Kitso nensookera kugombola niwagamba oyo kigenge kiraga kamulangane kubanga yava mulwe akati kankubule munywanyi omwanga utayo mumanyi nnyo kakati nze ogenda okuddako obuweereza abantu abefudisa abadp abenare baga nti musajja mukulu alimu ensa nenzija nga ndi independent ebbanga lyonnempeereza byonna obyogedde golaba obuvunanyizibwa bwe bwamaanyi nnyo era abamu tebabumanyi kakati kyebaga nti ekizibu ekiva okimanyi omukulu Norbert Mao ministry gyatwala yetwala akakiiko k'ebyokulonda n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ssemateeka wa 95 akakiiko mukyala wangadde akabadde akulembera eyali zaini ne bakomishonaali awamu ne justice byabakama be bali mandated constitutionally to carry out civic education mu byalo 7,214 awamu n'emiruko 1,717 ne buli myaka 5 giggwako mukulu byabakama ne mukyala wangadya ng'ebyalo byonna tebalina work plan eteekeddwa ku lwa central region, western, northern region ne eastern region okuteekateeka abakulembeze ne bannansi. Siibula nja kukuzza era buzza ndowooza nga biwedde. Sebo weebale nnyo weebalire ddala. Naye era obirabye ebintu si byange. Olwaleero abeewandiisiza okulonda chairman alinganga mukuba byasi olowooza mulinga bameka eyo. Ye oli aloze ebyerusi bifunemu kimbiteekeko omuntu ow'amaanyi oli agamba mbiteekemu era kati golaba omuluka golimu guli mu kantu omuluka gulimu guli mu kantu guli mu kantu 5% gye babaddiza ewera yoteeka sente z'omuwomusolo ng'era URA bwesoloza omusolo olwaleero omusaasizi n'agugabanyamu ne batematema olwaleero minisitule ya local government nga tusiibula nereeta ministerial policy statement omwaka gw'ebyensimbira Fine Magezi yadde atanaba kusiibula olwaleero Barugahala gyagenda okutambuliramu yeeno sente trillioni ezatuweereddewa emeruka 1,717 ebyalo 7,11214 district 146 cities ziri 10 awamu ne municipality 3 sente zidda ku byalo bo balowooza nti ate talina kyafuna kakati eno kopi gyolaba nkutte si ya chairman Ian Kyeyune yekka ewa Kiso oba bali mwezo ku lwa Kampala olwaleero si kigambo MP yekka naye nange ssentebe w'omuluka abaddeko nsigaze ennaku mbale nsiibule nkole handover eri tawuni ozi mulondera bakulonda ku executive n'ogenda mu maaso kale bannange tugezaako okulaga ssentebe gwali ayagala okwesimbawo naawe ssentebe ge banaalona nammwe ab'ekyalo nawe omuntu wa bulijjo naye nkalala olwaleero abantu buli gye twawandiisiza tugende akakiiko k'ebyokulonda abakozi ku byalo n'emiruka bakoze vulugu muyitirivu mu Uganda eno ebyalo ebitali ebimu kati ekibba bulu kyatanditse kale n'obwerusiba bubbi naye nga bw'amaanyi kale puroguramu bwetyo bwetambudde olunaku olwali tubiyinza kuggwa ebyono tujja kulaba wakaseera tunyigemu ajja tusomese nze kyenzizeemu gwe omuntu wa bulijjo ng'olinaanye munno obuvunanyizibwabwo munno yalidde neyibawo munno akwana bawala akyoba bakazi ki lwaki akoze kikulu nnyo ekyo lwaki okoze neyiba nga nyebirowoozo yali ajja ku muzikiti ku jjuma tokyamukolaki ye lwaki tasaba oba tasinza nakyo kyekyo nga ate alina sapulo oba entalabuusi nakyo buvunanyizibwa abantu ayinza okukwata abantu lwaki tosaala okukwata abantu bano banna kale katumulemu katono tudde n'ebirala kuba byasi tujja mu mwezi omulundi omulala